I bought fewer, but the ones of the right quality. Abalimi, abalunzi, bannaddiini n'abantu ssekinnomu babukerezza nkokola ku kisaawe ky'Ennyonyi Kololo okulaba Pulezidenti Museveni ng'atuukiza ekisuubizo kye eky'okugaba ttulakita 20 ze yasuubiza n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobulimi mu ggwanga. You find the whole district, no policy for pasture development. No, just there. Bakira Pulezidenti bakwasa ebisumuluzo bya ttulakita bye byekubya naye ebifaananyi eby'ekijjukizo n'okumwebaza. Bakootidde okukozesa ttulakita zino obulungi okusobola okuziganyulwamu kubanga zibawadde kubagezesa nga bwe banaazikozesa obulungi kijja musobozesa okubawa endala. Sustainability. That's where the problem is. A tractor belongs to an individual. He looks after it very well, and it will last a long time. The problem comes when it is a tractor for a group. Ayongeddeko nti ensimbi eziguza ttulakita zino azijje mu nsawo ye era nga ziriko buli kintu ekikozesebwa mu kulima gamba ng'enkumbi, ebikozesebwa mu kusimba, ekitanda okutikkibwa ebintu n'ebirala. But since you asked, I have used my small budget of the president to buy this for you. Kyatusuubiza kituwadde. Okufuna ekyuma nga kino kituyamba okulima emmere bulungi kuba tuli bangi. Nazigo kangulumira tugenda kubeera kyakulabirako mu ggwanga lyonna. Ate abaana batalinamu asiriza abeera ekyebando kisalusalo badduukiriddwa bazira kisa okuli Dawuda Kawumba ne Moses Jingo nga bano babawadde ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Abaana bano baggibwa ku nguudo ez'enjawulo mu Kampala ne batwalibwa mu Kisenyi ng'eno gye baggibwa omuzira kisa yabapangisiriza ennyumba ekyebando. Kama atuwewa awalungi bwe tugenda okukulira obulungi nga abaana abalungi. Era Katonda n'atuyamba n'atuyambye. Bira abaana bano Cyrus Muwaira agambye nti yasalawo okuyamba abaana bano okusobola okusanyusa oyo naye yamuyamba mu biseera bwe yabeerera ku nguudo. Bbanga lye namalayo n'ennyambibwa ate yannyamba nali siina ngeri kitennyinza musasulamu. Sise Birungi ne Innocent Senfuma bye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.